Omuyimbi yani Exodus. Emega ko batugamba bamukwatako nga anywa omwenge. Kweli? Nti bamukwatako abakawonye munga mutamivu. Si mulokole? Mulokole. Abalokole banywa omwenge. Batugamba Exodus tava mu bbala. Batugamba Exodus afuwe enjaga. Sibi yatubyawera obujulizi nti ebyo yabibbala. Kakati yafunye omukisa gwa concert ino n'atubuulira ebituufu. N'atugamba nti ebimu balimba. Nebimu babitufu. Ebimizo babitufu nebimu bakola ki balimba. Biliwe bitufu biliwe bibalimba. Yasobodde twawulira bibakola ki bibalimba n'ebitufu. Tulesaawo mututyo. Nina atukakasa nti agenda kugenda nga yeetondera buli omu mu bitufu bye yakola ne byataakola ki kubanga akyagala weereza Mukama. Nokkawa yakaabyemu awo. Mutuwe. Ngenda kuweereza Katonda nga bwe simuweerezangako. Mbagala nnyo era ngenda kujja makanisa gonna, ngenda kujja mbanoonye, ngenda kujja neetonde. Munsonyiwe buli eyatibulira birala abalaga Exodus yabaki mbetondera mwenna. Obuweereza kyekyo Katonda kiyampa kye mulina kyokka bwe butalize embambete. Mbagala nnyo okwetondera abawagizi bange kubanga myaka egiyise emabega bintu bingi ebibadde bibeerawo mu mawulire ebituufu n'ebitali bituufu, ate nga nange ndi muntu oluusi binsobako n'ensobya. So y'ensonga lwaki kibadde kikulu nnyo okwetondera abawagizi bange n'omubiri gw'ekkanisa awamu. Ebadde bigenda mu maaso nga nange kennyini mbiraba. N'ekirala nina abaana balaba TV, abaana bawuliriza radio, so oluusi balaba ebintu ne bawuliriza ebintu, then mu bantu gy'oyita ng'abantu abamu badde baŋŋamba Exodus kiki ekyabaawo, ambye nti nsobya waliwo ebintu ebikusukkako, embeera n'ekusukkako n'ekutabukako nova woyina okubeera. You understand? So eyo embeera ebaddewo go for a while mu bulamu bwange, era I felt is a reason why I had to talk to my people and encourage them. Ngenda kuweereza Mukama nga bwe simuweerezanko kubanze Mukama kyeyampita okukola. Olowooza abantu bakusonyiye? Asaba okusonyiyibwa asonyiyibwa. Yes. Ebintu bingi ebibeerawo ekyasinga okuluma n'ogamba nina okwetonda. Bintu bidde bingi nnyo, naye nga ekyali kisinga ndowooza y'ensonga oba y'okubeera mu bbaala. You understand? Ebyasooka byali byakunkwata kawunyemu nti nali nywedde omwenge ntamidde, bankwata nga ntamidde. Nali sinywedde. So bintu bingi ebibadde mu media ebitaintinze my brand, my name and what people see me for. Abantu ewaffe bw'obeera muweereza bakulaba nga muweereza. Kati ebintu ebitandika okujjamu Exodus yakyuka anywa omwenge tumusanga amabaala akola bw'atyo. Kitaintinze erinnya lyange in a way, and I thought it is better nze okuvaayo because maze emyaka 4 sifulumya luyimba, sinawe ngenda kuweereza. Nasalawo neewe obudde neetereze ng'omuntu nkombewo nga ndi sober and better. Yes, amabaala ngagendamu. Amabaala mbadde nga ngagendamu, but ekisinga ng'okuntwala mu mabaala is to promote gospel music. Nedda mukwano ebyo bya bulimba. Yes, omwenge nagunywako sijja gwegaana, nagunywako. Naye ate omwenge saaguvaako olw'okuba abalokole tebakkirizibwa kunywa mwenge oba Bayibuli ega si kirungi omukkiriza okubeera ng'onywa. Naye n'obulamu bwo ng'omuntu omwenge si mulungi eri obulamu bw'omuntu yenna. Tekyetaaga kuba nti oba oli mulokole oba ki. Omwenge basically, bottom line, omwenge mu bulamu bw'omuntu si bulungi. Ate kati nali muto ne kati nkuze ndi musajja mukulu. Abakazi abaliwo mwana mbeera n'abawagizi bange, ate kati nina abawagizi abali gospel n'abatali.
okitegeera bonna basigala bawagizi omuntu bwajja olina omuyisanga omuwagizi wo tekitegeeza nti oba obabadde naye mu mbeera endala naye abeera muwagizi wo ekyo kyosika kijawera kutasigala nga munda n'abawagizi bange bonna ndi musajja era abakazi be basinga okunjagala. Nze ebintu bya Katonda sibimanyi nnyo naye emirundi emitono gye nsisinkanye Pastor Bugembe oyo akuleetera okwagaza eddiini gy'akkiririzaamu. Bwe yamisinga okujja ku kikya kyanke yafuba okulaba nga akifuula eky'amaanyi ennyo off air, even on air. Like bw'omumiitinga osobola okulokoka. Osobola okujja maaso ga kamera n'olimba, sigamba nti gundi bwe yakola but generally osobola okujja maaso ga kamera n'olimba naye bw'ogenda mu bbaala ekisooka kizibu mukko naye bw'ogenda mu bbaala okola ki? Oleetera abantu bakabako abanywa omwenge, kabakotanywa mwenge, oleetera abantu abayimbi abanywa omwenge okufunamu ekirowoozo ekyokubiri nti nve ku mwenge. Oba oyongera kumunyikiza n'ogamba n'ebino ebintu by'eddiini ye ne kisigala ku mutima abayimbi abeero n'agamba nze sisobola kulokoka bw'abanga gundi akola bw'ati. So tulekerawo okulowooza ennyo kati ku bantu bano ab'ensi kubanga ku nsi tugenda kwera ku bbanga ddene tutandika okulowoozanga Katonda tukole ebituufu ebya Katonda. Nze bwe ndowooza kale